mativu ku ngeri emirimu gye gikolebwamu oba oli awo ng'ogamba nti kikyayinza okubeera ekizibu ennyo bakansala bokubeera ab'omugaso eri abantu abo baba balonda naddala nga fe bye tubasuubiramu ne bye mwatugamba temulina busobozi bubikola ne bwandibadde nga mwagala nnyo nga muli ku disitulikiti. Waliwo kyendabyemu abakugu abali ku disitulikiti balina obuyigirize bwa digiri n'okweyongerayo. Bakansala abazze tebulina buyigirize bwa salira. Waliyo aba senior 4, waliyo wa P7, waliyo gwe bw'oba otunuuliramu vis-a-vis omwana wa P7 kansala ze ate ye ategeerere omusajja owa masters owa PhD. Kakati kyenda kugambye nti local government weziri mu biwandiiko ne practical teziriiwo ti omuntu yenna nga ekigendererwa kyo kusitula abantu ba bulijjo ng'ogenda yita mu buweereza bwa local government waliwo emitendera egina okutunuulirwa ne bye twandikonsiderinze ng'otunuulidde nti kansala Kannamwanja Abbas atalina yadde olupapula lwa P7 yadde olwa senior 4 yadde olwa senior 6 naye abantu bende gye bamulonze talina bukugu ogenda kutaputa budget eri nebwogimuwa agenda akolera abantu b'endejje. Point number 1 nti gwe kibanga parliament yali etuyambye netuyisiza etteeka nti abakulembeze bali ku gavumenti babeere n'obuyigirize omukulembeze w'eggwanga nagana okulisaako omukono. Kyenakugambye nti obukulembeze n'abantu obutafuna service wansi kiri intentional oba kigenderere nti buli wamu omuntu alina obusobozi okutuusa services mu bantu kitegeeza abantu bansi bo basinza okutogera era tebagenda kufuna kyebagwanidde kufuna. So nze okwemulugunya kwange nzize nkugamba ne bannange bembeera nabo era abakulembeze bannange bajja kunsonyiwa nti newe kinaabanga etteka ly'ebitabo likwata nze kali nkwata qualifying agenda akolera abantu aweebwa obuvunaanyizibwa bw'asobola olwaleero okukola. Tubadde wano tulayira waliwo emirimu basente mwabireeta ku TV nga ne basente bino kulayira takola ki tasobola kyokka bamugambye gwagenda okuwuninga budget eri mu billions of money. Ogenda kutula ku committee ya finance n'ey'ebyobulamu n'ey'ebyenjigiriza naye tolina bukugu tolina yadde obuyigirize naye kibira ddala waggulu eri President Museveni nti naye mwenyewe nalonda minisita wa finance nga teyakuguka mu bitabo ebyo nalonda minisita wa government nga tamera ku government wezitambuka nekikapa ku government nti okulonda omuntu yenna okubeera chairperson wa committee tekyetagisa bukugu kuba ne waggulu webitambula nti system zino ez'obuweereza zaafa kuva waggulu. President teyayagala buweereza butuke ku bantu ba bulijjo kuba singa yakyagala bino byemu ku bintu byeyandiyanguyiriza okutereeza nti wenaaba naayangula okutuusa service ku bantu ba wansi leka abantu bansi babeere n'obuvunaanyizibwa ku bintu bino wammanga. Omuntu wa wansi agende wansi ku ground atunule budget n'obwetabo buli mu kitundu kye. For example leero Wakiso district erina ebibuga ogenda n'otunulira Nansana n'otunulira Makindye Ssaabagabo n'otunulira Ntebe n'otunulira Namugongo ne obeera ne Namayumba ne Sisa ne tutula mu kansa emu nga n'ebyetaago bye tulina tebifaanagana. Kuba bw'otunulira omuntu we Namugongo tayinza kuba na byetaago byemu n'ebiri Esisa. Okitegedde ow'Esisa tafaanagana Nansana. Era byebimu ebyaleeta Wakiso district okwekutula ku mpigi nga bw'otuna Wakiso district olaba nga twetaaga amazzi agali piped ab'empigi eri mawokota bakyagala amazzi ganzize nakubatereza ga midumu. Amazima ngeno weetaaga ngudo nga libe kyetaaga bomba na kufuuyira birime nga tebikwatagana kanolawo district ye Wakiso weeri nti erina ebitundu ebyakula edda n'ebitasuubira na kuvaayo lwa nsonga ki nti kansala we Namayumba atula kugomola afuna emitwalo 2 n'ekitundu ng'alaawo ensi we oba obadde okyaga amaze 17 owe Namayumba afuna emitwalo 2 n'ekitundu ng'alaawo ensi we ow'omwezi kyokka omugambye ogenda mu kanso ey'e Namayumba otuuse ebirowoozo by'abantu bano okosa emitwalo 2 n'ekitundu omwezi guno era making sure kanso bwetulayo emirundi 2 oba 3 tekiri nayo ne mu mateeka zirina kuba 6 mu mwaka. Kanso 6 ne komiti 6 mu mwaka omulamba kitegeeza ate nga zina n'obutatuula kuba bajja kugamba sente tewali. Kitegeeza asobola okujja n'atuula n'ateesa ne bwe kinaatuuka mu kugenda mu bantu be talina busobozi kutambula mu bantu be bonna. Talina na busobozi bumukomaawo kutunulya budget gye nayisa eteekeddwa mu nkola
n'obusobozi obutakola nenga buvunanyizibwa nenga buvunanyizibwa baba facilitating batyo okutuukiriza obuvunanyizibwa bwamwe obubaweebwa mu mandate yammwe obukulembeze bwa ku gavumenti kuba ye omusajja akugambye nti kansala omukozi wa ku gavumenti ojja sasulwa 20% of what of local raised revenue local raised revenue omusolo guno gwe tujja mu bitundu mwe tuwangalira kwe kuva kala allowance ka kansala njagala tukitereeze bulungi yes district y'e Wakiso ye district esinga okuvaamu ssente nnyingi ezigenda mu ggwanika ly'eggwanga yes mulimu ssente ezijja nga si mwe mugenda ozikuŋŋaanya okugeza eziva ku mazzi ge mukonsuminga Wakiso si mwe muzikuŋŋaanya eziva ku masannyalaze si mwe muzikuŋŋaanya kuba nenga zireeta ssente kuba Wakiso abantu bangi ababeeramu abakozesa ebyo byonna naye waliwo zino ezammwe ze mujja mu bantu ez'obutale n'ebirala kati awe mbadde njija nti Wakiso district ekuŋŋaanya ssente zaayo for example ngenda kuba nti ekuŋŋaza biliyoni 2 ez'obutale this financial year n'eziweereza mu national treasury ate erina okuddamu n'ezisaba kati bwezisaba kati kyekiri baba waako mmeka ku zino biliyoni 2 balina baba waako mmeka be basalawo tewali ssente zasalira nti nno 50% oba 20% erina okukomawo ne bweba yandibaddewo tokewali esalira weeziri zibameka esalira ku ssente ezo kuba bamaliriza ne batunda ssente ezikuŋŋaanyiziddwa mukuŋŋaanyiza biliyoni 2 local raised revenue etteeka liraga nti alina okuddayo nga bwakuŋŋaanyiziddwa mu kitundu gye yavudde ziba zirina okudda mu Wakiso biliyoni 2 gye zivudde era tuzibudgetinga nga bwe tuzisuubira okuvaayo ne tugamba nti financial year tusuubira biliyoni 2 kweze biliyoni 2 mwe bakansala mulinako mmeka nga bakansala bali mu Wakiso tulina 20% of billion 20% of that ye facilitatinga n'okumonitoringa emirimu gy'abatekiniko si allowance yekka nga bw'okiwulira kulina okuvaako ze twandisenga operational funds ezigenda oyambako batekiniko okugenda mu field ziva ku local raised revenue okujja okuva amafuta g'aba executive ne chairperson wa district ne kaawo n'emirimu emira okutunuulira gitambuziddwa zitya kweyo 20% so twagala ogiwule 20% gwogambe nti kati ku biliyoni 2 okwo 20% bali 13 nti gwe musaala gwaffe nga bwe bagenda okugufuna kuliko ebirala ebigenda bikutulwako kuba nabyo bibalibwa nti nayo vooti ya kanso okukakana nga kansala eyize entuufu afunye nga 5% oba 10%. Tutunulire kati ensonga eno biki ebyandibadde bikolebwa kuba bwe ntunulira kambaze mabega twali mu covid abantu baba batunuliranga councillors anyina ba councillor wali ebuziga ne ssentebe w'ekyalo abakabanga buli lunaku baga nti abantu baffe bafa naye tetulina kyakubawa ewagundi wali babadde balya mmere ya leero tosobola kukola bakansala mmwe nga mmwe ogw'omulimu gwammwe ogw'okufa ku bantu oba mugwesibako obwesibi nti bannange nyina okugulira abantu bange emmere nyina okulaba kuba mu mandate yammwe sigulabamu nti abantu balina okubaguliranga emmere nabo naye mubyesibako ku mitwe nebibajjulako nga ate buvunanyizibwa kakati obuvunanyizibwa obwo kitukakatako okubwesibako kitukakatako okubwesibako lwa nsonga nti ebyalina okukolebwa gavumenti teyabikola nekimaliza ng'omuntu amazima talina bwagenda kubanja gavumenti alina kubanja gwali next gwatuukirako amangu nga nawulira kikutteko. For example lwaleero Wakiso district alina ddwaliro n'eryaliwo ery'Entebbe gavumenti yalitwala eddwaliro eririmu amagali amalwaliro ge twandisenga amanene waliwo eddwaliro eriri mu Wakiso town council waliwo n'eriri Endejje Makindye Ssabaga municipality naye nga zonna ese center 4 kigamba ku malwaliro agali mu Wakiso district gye nakugambye erina abantu abawera miliyoni 3 kati gw'osubirawo kibanga n'eddwaliro eryo eriri mu Wakiso district kati Makindye Ssabaga eddwaliro eririyo ekitone ennyo buli lunaku likola ku bantu 5 ekitone nnyo twali tulina ddwaliro liramba eriyimiridde kati wekibanga omuntu takyayinza kufuna bujjanjabi awo agenda kuddukira waani nga ne bwana agenda ekiruddu tajja bufunayo ne bwana agenda alina kuddukira ewe wakansa kati n'omaliriza nga obuvunanyizibwa bwokola si bwe bubwo lwasaba gavumenti efe eyirinze okukola ekyo kyerina okukola. Kiki ekiba kiyinza okukolebwa ku ssaawa ya leero ekiyinza okukolebwa okusobola okulaba nti embeera etereera? Ekiyinza okukolebwa kyangu nnyo singa gavumenti eba ekyagadde tikwe kuddira obuyinza
nebuddiza bannannyinibo n'okuddirako gavumenti neva mu biwaliko nebeera mu practical nga wowulidde ng'obadde onyonyogere ku gavana ab'e Kenya kyalina obuyinza n'okusalawo kiki eyandyetaaze era kyakola tomubulya kyakola naye gwe toyinza kuŋŋamba nti wakyo disitulikiti eyisiza bajeti yaayo naye si buvunaanyizibwa bwayo togitekesa mu nkola kati oba ompadde ki n'empisa bajeti waliwo naye tugana oyisa bajeti etegereko natula wali naseka nagamba era zijja kukola ate nezikola oba mwagala temwagala era nezikola yagamba era zijja kukola kati wikimizi ne bwogaana ne bokkiza ziba zijja kukola ekintu kino kyangu kwe kuddira obuyinza babaddize bannyinibwo bamanye nti kansala oba chairperson wa DC waba yahowunize budget kati gimuleka gimonitali nga gitunuulire abeere answerable ku performance naye olwaleero chairperson wa district ne wonombuuza oba chairperson wa municipal ajja kugamba nze bino nabiyisa planet yabitekesa mukono engineer yagaana ne engineer tali answerable ate mu kanso eri bakama aba abamuwa omulimu be bamanyi be batwande batete gwe gyotajja kukola ki kubeera so engineer akola byakoze oba gadibengalye kanso tomusana mukwatako ne bona omukwatako bajja kugamba ekintu answer eriemu yali permanent and pensionable agenda mbakama beja gy'okuwoleza okwandibadeko mupanishinga bayinza omujja ewa Kiso ne bamuzza Kampala olwo bamupanishinze ne babawo we Kampala naye nabeera kyekimu olwo apanishingiddwa transfer gye bakozesanga kyekiba nti olwo bano nga we banyigiriziddwa kati bajja kukolagana naawe tebakwagadde ab'embale bajja kwagala kati olwo tekiniko gwe tutwala mbuye aba permanent and pensionable aba abonerezeddwa kaawo we mulemu okukwatagana naye mu nkola y'emirimu akyusibwa bukyusibwa waliwo kati embeera eriwo okusawa ya leero nkakasa nti ebitundu ebimu byogeddeko ebiri mu kitundu kino ekya Wakiso tugenda mu mbeera ya kukyusa mu mbeera ya budde kuba nti etandise okukyuka twalabye ekyabadde mu bitundu eby'Embale bwetefutefu kiba buliwo kati nga mu district ng'eya Wakiso nti singa mufuna abantu bammwe abagwako ekibambulira ng'ekyo mu kaseera kano muyinza kukola ki amazima kyekiraga nti kiba kyamazima tufe bannabyafuzi twagala nnyo okwogera twebagala okuwulira naye ate kiba kyabwenkanya okubabuulira kyolina obbategeeza nti ne bwe kiba kiguddewo olwaleero Wakiso district terina busobozi busobola kujja abantu abo mu njega lwansonga mu nteekateeka za Wakiso district nga gavumenti planning ya Wakiso district teyinvolvinga bakulembeze ba Wakiso era baali bapulaning ne national physical planners we baali batudde abakulembeze ba Wakiso tebali involved kuteekayo Wakiso twandigiteeseteese tutwa kuba Wakiso kyenkana ekiringa kizinga ti ebitundu ebisinga bino ebyetooloddwa ennyanja ebitundu ebisinga biri mu ntobazi naye bwe kiba ng'omukulembeze atandikira otali involved mu nteekateeka ezo amazima gaba nti aba talina pulaani talina nteekateeka buti abagenda kuyamba abantu abo ne bw'aba ayagadde nnyo era kino nze njagala Wakiso bakitegeere mu mazima ne bannamakindye ti singa enjega eyo ebezi n'omukulembeze ajja bayamba nga ye so taza kusinzira mu buyinza bwalina nti ndi kansa ku district oba ndi kansa ku municipality so buyimiramu n'ayamba abantu abo kuba bamudinayinga omukisa ogwo okwetaba mu nteekateeka etegekera ekitundu kye ensi eyagala abantu baayo bw'eba eteekateekera abantu baayo eyita abakulembeze abakwatibwako ensonga buli omu n'ateekamu kuba amazima ne bw'oba oyagala nnyo minisita w'ebigwa bitala zitayinza kumanya bizibu birinda ejje katono nnyo bwe tuba tutunuulira etteeka lya local government wakyaliwo enkola eya decentralization teriiwo oba weeri mu bigambo naye mu actual sense tuli mu centralization kakati decentralization teriiwo kabe mu bigambo mweri tugyogera ne in practical teriiwo toyinza kungamba nti obuweereza bwe buli mu bantu nga tobabadde buyinza teriiwo osigala oba controllingira eri kuba tekiniko kuba kati ewa Kiso tulina kaawo tulina physical planner tulina CFO oyo w'ebyensimbi tulina owa revenue abantu bana be bali mu nsimbi bebafuga kyokka ne woona omugamba njagala ompe ku lisiti emisolo wegiva wansi ngugula tayinza kujja niveeringa n'agikwasa tebikwatako olina omuwandiikira gambe ndi mugitereeza osobola omala omwaka mulamba nze financial year ewedde nabanja budget ya komiti yange paka lwe nesitula nemwe kati otagimpa siva wano kuba sinze nagiyisa nkitegeeza okugitambulamu nalina ogifunako ngikole ki ngitegere naye nga naye agikummye kati omuntu gakummye n'okwokumanya omuntu wakummira public document nga naawe osobola okugamba bugambi bwasonde mpe ku budget ye Wakiso njagala kuba it is a public document n'agikummye
ate tunajogera muwabya tunajogera ate yolina okukozesa mu komiti ate yolina okukozesa mu komiti ebigambo bye bisembayo tusibule bana Uganda akadde katugenzeeko sabo neyanziza nnyo erinnya nze Kanamwanja Abasi nsaba tukkirize nti abakulembeze ba Wakiso district oba abakulembeze ba government sijja kutunira Wakiso yokka tebalina buyinza era njagala n'abalonzi yensonga lwaki tulaba nti buli kisanja ekijja tufuna abakulembeze ba government nga bapya nti abalonzi wansi baba banyiivu naye nga banyigidde bwereere ekirwaggulu tekibasobozesa kukola tekitusobozesa weewaawo nga maliriza nsaba onzikirize mugambo butono nnyo ntumire ku bakulembeze ba Wakiso district betukikana ku kanso ye Wakiso wali honorable Fahad Rubulwa gyali odambeza message wano n'enkunga n'abayizi abasomera ku Eden College tuna mukwano gwange sajjali abene tuna old students day yange nakuza omwezi 24 omwezi guno ogw'omwenda omwezi ogw'omwenda ogujja tugenda kuŋŋaana nga tweteekateekera ebikujjuko eby'emyaka 25 Eden College gyemazeewo mu bukulembeze era nsaba ne kino nkimalize nga nkisembyayo okkirize nkiyiseewo pulezidenti w'eggwanga atuyamba ebintu bibiri akkiriza obuyinza bukomewo wansi ku ground mu bakulembeze ba gavumenti akkirize abakulembeze ba gavumenti tubeereko n'obuyigiriza obwesalira kuba abantu betugenda nabo mu bbato y'obuweereza bakugu ate bayigirize ate muri wansi yes akkirize ebyo ebintu bibiri wabanga ddala mu mutima gwo alimu obuzadde n'obwagala eggwanga nga tali mu kifaananyi ffe mwe tumulabira akomyewo obuyinza mubanyini bosobole tusobweza ku bantu weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege mukulu Abbas ava mu bitundu eby'endege nga kiikirira abantu abo ate mu Wakiso district akusaba kwendoza kuwuliddwa bulungi naye mu ngeri nange nga maliriza nja kutwala okusasira kwange eri mukwano gwange Council David Balondemu ssentebe wa Kampala Land Board yafiiriddwa muzeeyi we kitalo nnyo enteekateeka z'okuzika zijja kuba zigenda maaso n'okutuweebwa naye nga kitalo nnyo ne bannaffe ba Rotarian mwenna naddala aba Tankiru mukulu Balondemu oyo yabadde president waffe omwaka oguwedde naye kitalo nnyo okufiirwa taata ate ne bannakampala bonna nammwe omukama waffe oyo mu nsonga z'ebyettaka nze Morris Mukibe Mugave nkobaza okuba nti obadde olaba terefayina eyaffe gavumenti ayi Katonda akuuma maaso moogi zuukuka n'ensonga ewagiddwa ebitundu 6 ku buli 100 tukugattireko ebitundu 4 ku buli 100